omusawo w'ekinnansi avuddeyo ne yeesoma okuloga sako n'okusiranya omuyimbi amanyikirwa nga Chosen Becky era ng'omusawo ono w'ekinnansi ategeezezza nti munnange bamutegeezezzaako nti Chosen Becky asussizza nnyo ejjoogo teekoma kubeera nga te abba musajja wa munne omukyala amanyikirwa nga Rashida gwe atamanyi Rashida ye yali mukyala wa Ssekajja eyasookera ddala era ng'eno basobola okubeera nga te munnange bazaalayo abaana wabula Chosen Becky osobola okubeera nga te munnange yateekawo embeera ne bafuna relationship mbu Ssekajja yasulawo amaka ge era munnange mbu Chosen Becky teekoma kubeera nga te abba musajja wa munne akukubeera nga te munnange asindikayo amayebe asako n'ebyokukola ebimazeeko Rashida emirembe era mbu omusajja Ssekajja yeerabira ne famire ye takyaweereza wadde n'ekikumi era nga si byange ngenda kubeera nga tebipatirawo awo mu butambi kakati no omusawo ono w'ekinnansi ategeeza nti agenda kubeera nga te abako kyakolawo okusobola okubeera nga te munnange Chosen Becky asavinga nga example era engenda kubeera nga te bawo obutambi awo tugenda kubeera nga te tumanya biki ebigenda mu maaso side ze gwe wena awagenda Chosen Becky oba omwogezi wa Chosen Becky mubeera nga te muteeka mu ssala kubanga ensonga wanowo we zituuse si byangu n'akamu ngenda kubeera nga te kuterawo ensonga zonna nga buzimu kubeera nga te zigenda mu maaso side ze tuula butuzikalira wansi awo genda obeera nga te otuwe endowooza kusinza ensonga nga naabwe bwogenda okubeera nga te oziwulira nabakugiyeyo ngenda kubeera nga te kugerezako n'ensonga endala nyingi nnyo eziri mu kubeera nga te zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku video tetaka ekigalo sharingirako abala subscribe nga tugato ku butongole abulwo nabadde video gyokubeera nga te ofuna notification yawe tekakati ate faada NHP akyasobola okubeera nga te atuleetera shakasha musomo wadde wali nnyo okubeera nga takola ku gwe nawena n'ensonga ez'enjawulo eziganya okubeera nga te zitera ajja kukolako nga kozesa amaanyi ag'eddwa okuva mu Qur'ani ku namba ez'essimu eziyitawo wansi ako busikazi katusembule n'omusawo w'ekinnansi ono eyeesomye okubeera nga ate abako kyakola omukyala Chosen Becky tembaawo naye munno akusiriikiridde omulemeddeko wamwagalira omusajja n'asirika omusajja n'omutwala takyawa baana buyambi takyakola ki takyamanyina kumanya nti ne famire ye gyeri asirise naye tokomye okwo otaddeko n'okumuloga lwaki omusindikira amayembe omusindikira ebintu byo ng'ogenda kukukola kyonna omuntu lwanyigiriza ennyo ennyindo agizaaza omusaayi naye munno akusiriikiridde omulemeddeko wamwagalira omusajja n'asirika omusajja n'omutwala takyawa baana buyambi takyakola ki takyamanyina kumanya nti ne famire ye gyeri asirise naye tokomye okwo otaddeko n'okumuloga lwaki omusindikira amayembe omusindikira ebintu byo. Hello, my love, my sister Chosen Becky, Muchala Ssekajja Omubwat. How are you, my love? Yenze, Senga Sidi, sister Omukulu. Yasanyuka nnyo nga mwami Ssekajja akukubye embaga kadaali. Era nenkugamba mbuno congratulations mukwano kulika baby. Nenkuyita nenkugamba mukwano sembera. Nenkugamba munange nze nga sister w'omukulu nti munange nga weegadde nnyo nga wakazaala nti munange Beeka omukyala mboozaala there is a reason why bakusindika ewaka bakutuuze mu kyogero kubanga babeera mbaagala oddewo weegatte booti weewumbewumbeko naye gwe olwavudde muleeba n'otukolera challenge n'owanika amagulu omusajja naakuwanika ng'oyagala simanyi obeera oyagala twakasanga bw'okyali fiiti naye mukwano Beeka ekisooka okwegaala okwo kwegaala kiraga mbu nno toyinaayo wadde wuuzi n'emu kuba ffe abazaalako wuuzi tugimanyi nga bweruma Beeka ne ŋŋamba bw'obeera nga tolinaayo wadde wuuzi kitegeeza already eyo kanaalu yeeyo nnene ngazi bulungi ekimala bw'onoogiteekako okugigaala nga yaakavaamu omutwe mulamba n'ebibegabega Becky ogenda kutuuka ng'onyampira mu kasolo ng'onyampulukuka ate otukaabiri ate tudde mu kunoonya eddagala munnange Beeka omukyala bw'oba ozadde olina n'okwambala engoye nga mpanvu n'okugumira muli kubanga obeera olina okuzza ebbugumu olina okwezza bujja bino teri agenda bikugamba kuba bafaani bo bajja kwagala okugamba Becky ju munnange kulika baby mwami Ssekajja tumwagala nnyo tubadde tukusaba teweegaala nga waakava muleeba nga n'ekizadde kikyatonya Beeka okyatonya ekizadde lwaki oba weegala omusajja n'akuwanika n'akola ati Beeka lumu ojja kuvaayo n'abaana egwe wali Beeka lumu ojja nkuvaayo wano paadi egwe ekizadde kigwe wali ng'ekya Phoebe tutandika ate okudisikasinga infamously tubadde tusaba ffe bafaani bo ne basisita bo
mukwano sooka okakkane. You have all the time in the world otukakasa n'otukolera zi challenge. We love you, I love you, kulika baby, mukama akumpera omukisa. Naye munno akusiriikiridde omulemeddeko. Wamwagalira omusajja n'asirika. Omusajja n'omutwala takyawa baana buyambi, takyakola ki, takyamanyira kumanya nti ne famire ye gyeri asirise. Naye tokomye okwo otaddeko n'okumuloga. Lwaki omusindikira amayembe, omusindikira ebintu byo ng'ogenda kukukola kyonna? Omuntu bw'anyigiriza ennyo ennyindo agizaaza omusaayi. Naye munno akusiriikiridde omulemeddeko. Wamwagalira omusajja n'asirika. Omusajja n'omutwala takyawa baana buyambi, takyakola ki, takyamanyira kumanya nti ne famire ye gyeri asirise. Naye tokomye okwo otaddeko n'okumuloga. Lwaki omusindikira amayembe, omusindikira ebintu byo ng'oggyeko abafamire yo? Tewali muntu yenna agenda kugaana kulya mmere simply because oli mu ddiiro. Tewali muntu yenna, tewali musajja, tewali mukazi agenda kugaana animal kulwakuba bakusibya akaba. Tewali ajja kugaana kulya muchomo mu kkubo, kulya kugonja mbu lwakuba oli mu kkubo nawe bakutwala. Tewali ajja bulwa tulo ng'oggyeko abafamire yo. Ate njogera ku bana abali close, abalala bajja kwebaka, bajja kulya. Olunaku lw'ogenda okufa terugenda kugaana nkuba kutonnya. Olunaku lw'ogenda lw'ofudde terugenda kugaana musana kwaka. Ng'oggyeko abafamire yo n'abakumanyi, abaana bajja kusoma. Era amasomero gajja kusigala nga gooperatinga, amakyaki gasabe, emizikiti, takbiru zikaabe. Kikulaga ki? Beera mukkakkamu mu nsi. Bw'oba olina obuyinza bukozese bulungi. Bw'oba olina akasente kakozese bulungi. Tonyigirizanga omunaku simply because olina obuyinza, olina emmundu, olina ssente. It is wrong. Tobeeranga mugagga ku kyalo n'oziba amakubo, n'oziba bowahoolo, tokkiriza abantu ku luzzi. Waliwo ebintu ebimu bye bayita ak'obuntu. Olina ettaka ddene, mu ttaka lyo mulimu oluzzi. Abantu kwe bakima amazzi. Musiraamu baleke. Bwe baba tebabbye emmere yo, tebalinnye mu nnimiro yo nga balina akakubo we wayita, baleke basene. Obulamu bw'ensi buno butono nnyo. Nziramu ne nkujjukiza nga nange nejjukiza nti leero wendi enkya siriiwo. Leero wooli ekiro ekyolwaleero kyennyini oyinza okupaakinga. Leero oyina ssente, enkya ogenda batoyina nga n'omuntu tamanyi nti wali obaddeko nazo. Mpulira, abaana baffe tubayigiriza empisa. Wadde oyina ssente, make sure abantu nga tebafuuka, abaana bo tebafuuka public nuisance eri edduniya. Yes, we all love our kids. Naye bayigirize the do's and the don'ts. Baleme kulengeza bantu simply because oyina ssente. Nkiddamu, muzeeyi buli wakeera n'afa, amaanyi ge mubadde muyina we gaba gabadde nga gali ku 10 oba 8, mugenda sigazaako 20%. Bano bonna be mulaba babajjajja tesaawa zino be mulabawo ne basuubiza nja muwerera mpaka bw'amala okusoma. Muganda wange agenda kukwata mu ttaamu 2 n'omwaka tegujja wera akute because muzeeyi yayingira kabuli. Ate sitteekwa si yakuzaala, yali ayamba buyambi. Tubeere n'empisa, amaanyi tugakendeeze. Ebimu kubisemberayo ddala, owa square mile, owa eka 1000, owa 5 ku 10, oba oli wa 10 ku 10, oba oli wa fuuti emu. Ffenna ku dduniya tulinako ettaka. That is, it is either you like it or not. Oba oyagala oba toyagala. Ayina square mile nange owa fuuti emu n'atagulanga ku ttaka. Ffenna tulinako kuno ettaka ku dduniya. Tulinako fuuti zaffe 3 ku 6 oba 4 ku 6. Ezo buli omu azirina. Ezo Katonda yakikola, buli omu azirina. Bw'oba owakana keero ofe, olaba oba onaasigala ku nsi. Tujja kuzikuwa naawe atagulanga ku ttaka. Kikulaga ki? Square mile, acres, ebyalo n'ebyalo byonna
genda nabyo bagenda kuziika mu fuuti eza 3 ku 6 kati lino lyonna liwattirako abantu liwatugirako abantu n'ovuma abantu n'obasuubiza nti wano nze nfiirawo nze wano tebankwatirako n'otandika okukwata owanyisiganya empaanyi oba oluwande waba luyita luwanyi olulwo olumanyi lukoma wano n'olwongeza ewa munno simply because talina wagenda kuloopa muganda wange fayiro bwe banagitwala ewa Katonda gujja kukusinga nkiddemu fayiro bwe banagitwala ewa Katonda omusango gujja kukusinga ate Katonda alamuza bwenkanya so bino byonna bye bakujjajjatta yoyo waffe bamukuuma n'emmundu akina convoy right honorable ne bakuwalanka zonna MP speaker byonna that is all rubbish bikoma wano essaawa zino omugenzi ne woba omwagala nnyo tokyasobola kuddamu kumulabako ate teriyo till we meet again nedda taliyo ddi lwe tugenda okuddamu nga naawe okoze otya opaakinze so bw'oba okimanyi nti essaawa yonna opaakinga tweyise bulungi abalamu tulongoose tuyigire ku bagenze nkiddamu tulongoose tokumpanya bintu bya munno simply because oyagala kwakwayalinga bintu bingi ettaka lino eringi oyina amakasi manya 10 oyina ebusitema oyina ebuwaate oyina namugongo oyina entinda gonna togenda gasulamu era ebyo ebintu ebiriwo byonna olunaku lw'ogenda opaakinga ogenda birekera bano abatwaze ate bagenda tandika bikayanira ng'okyalina mu ddiiro goba okyazanyisa omuntu tubeere bamativu n'akatono Katonda katuwadde tonyigiriza munaku tobalaata era poloti bw'oba tosobola gikulaakulanya giwasobola ye yagigula omunaku muwe sente ezijja mu poloti yakuviire don't start playing games ate OCCID omanyi balina gundi ajja kukuba essimu osobola ogikuba wansi wano ku dunia osobola okuba amasimu you can be with the connection as many nga bw'osobola naye connection ez'omuggulu nzibu ez'omuggulu ziba nzibu ez'omuggulu olina kuba mwenkanya you need to be fair olina okuba n'ak'obuntu humanity otegedde olina okulamuza abantu n'ekisa otunuulira omunaku nti azze akwewozeeko totwala kibanja kye tokitwala bw'aba agambye nja kwongeramu emitwalo 10 linde sente zo azongeremu muwe ekibanja kye totandika katemba teweekweka munafiiriddwa ndi Masaka oyagala ennaku ziyiteko otwale poloti ye it is wrong eyo poloti togenda nayo mu kabuli square mile zonna ozireka wano kati saawa zino embuzi ze ziri mu kulya omuddo zeeyagala enzoga zezaagula abatwaze bali batandise ebibalo bitandika okukaaba ng'okyali awo owegundi tumweko aneda gwe otutte kinene gwe yabikola yakumpanya yakozesa amagezi amangi okubifuna ennyo nga mulimu n'amaziga g'abantu oli mu ddiiro humbleness okay ate bwe mufiirwanga nga mumanyi nti oba gwe mufiiriddwa abadde yakola ebikolobero bye oba abantu si basanyufu naye temuzza muliro don't back a fire please balira fire back biki tokola tozza don't respond sabira busabizi mukaddewo Katonda amusonyiwe ebyamusobako kyakubiri oyigire ku nsobiize gwotereeze nga tonnagenda because ensi tosobola gireetako maanyi ate ensi tosobola kugiwangula ekyo tebakulimba naye olaba mwogera bwe muti olaba mwogeza maanyi mwogeza arrogance mwogeza ekifuba nga kitammwe mukimanyi bulungi takyasobola yadde okutta akamyu tammwe bw'abadde omulamu mubadde mweyisa mutya eri abantu ekyo kikulu nnyo ontegedde obadde weeyisa otya nga kitaawo akyalina obuyinza nga mulamu olaba mwogera bwe muti nga mukimanyi nti yayingidde kabuli essaawa yonna fayiro ye yatuuse ku mmeeza ya Gabudyeri n'abalala banne bakyalaba ngeri gye bagenda musaliramu kulaba okwemulugunya kwekayunga kwabadde kutya amaziga g'abantu matuufu si matuufu ettaka yalibbanga teyalibbanga yaviirangako abantu okuyingira kabuli oba si kituufu akyalimu naye mwogeza amaanyi mwogeza essajja muganda wange bwe kibanga
Kalangwa abaana balese ku nsi bano be basinga okutegeera omusajja akoze loosi. Era simanyi oba banaasobola okuuma emmaali y'omusajja. Kubanga Kalangwa abalirwamu bwe tumugasse abalibwamu siku ya mayiro 10,000 ez'ettaka. Alese obumyu akakadde kalamba, ente 40, embuzi tobala. Bano abaana bano gino emitwe gino ginaasobola okuuma emmaali y'omusajja gy'abadde akukumbye ng'oyinza olowooza agenda nayo mu kabuli. Kyakubiri agamanyi ge mwogeze essaawa zino temwerabira omusajja omuteekayo lwakiri n'akantu konna kabadde asinga okwagala ke yagamba nti wano nfiirawo mukamu agende nako. Musiraamu eno edduniya tosobola giteekako maanyi, ensi tosobola gikungula. Leero wooli enkya toliiwo. Today you have, tomorrow you're not going to be having anything. Today you're rich, tomorrow you're going to be poor. Leero ina amagulu abiri, enkya osobola okkeera nga tolina yadde n'okumu ng'otambulira na mu kagaali. Era omusajja omugezi we yagamba nti lwakuba abantu tuli beerabize nnyo. Mwana Adamu mwerabize nnyo senga tuyigira ku nsobi z'abali abagenzi. Senga bano abagenzi bakalangwa ne besigenda kwogera senga basavinga nga living example nti abasajja bwe bagenze ensobi ze bakola ze zinofa abasigaddewo tulongoose. Gwe ne mundu zo ne sente zo ebisawo bya sente ennyumba osula mu SC bakukuuma byonna Katonda asobola okusokoolayo gwogwa omu. Nga Kalangwa ye example eriwo nti double cabin yabaddemu abantu nga 67 but out of 7 only 1 fayiro ye yeri ow'omukulu mu high court. Si high court ya mweno gye mwekyangiramu kubanga abamu mwerabidde n'okwerabira. Kalangwa yagambako omuntu omu abeekayunga nti wano mu nsi wano ku dduniya wano tolina wogenda kundoopa omusango gunzike mu vvi wabula genda ewaani ewa Katonda. Bannakayunga ne beekwata ne basayininga ne basonda emikono fayiro y'omusajja ne bagisindika ewaani. Era Kalangwa yabadde ali awo fayiro ye ne bagiyita. So waba yayagala fayiro bagitwale ewa Katonda agenda awere nembe n'omusajja. Si mubi, Katonda si mubi kwomunnyonnyola lwaki ettaka lya gundi walitwala ng'olina ddene, lwaki fuuti y'omusajja wagitwala simply because oyagala kugaziwa. Oyina 5 ku 10 oyagala gifuula 10 ku 10 instead of okwata sente oziwooli omunaku akuviire ate oyagala musuulira kisosonkole kya sasi. Omanyi poloti bakisanzemu ekisosonkole ky'essasi ne bamutwala eruzira bamusibye emyaka 4 agenda okukomawo ng'omukazi ne poloti byonna wabitwala. I'm not saying Kalangwa, I'm just giving an example. Nti bantu bangi batutte ebintu by'abantu mu lukwesikwesi. Oli akoledde toyagala musasula. Mpulidde. Oli akuwadde ekintu akuteresezza ekintu kyakwesize ate oyagala kikyusa. Oli azza akwewozeeko akasente lwakuba oyagala kozesa advantage mbu munaku otwale akayumba ke. Musiraamu tubeere bamativu ne bye tulina. Oli bwajja n'akwewolako emmirikwezi n'akusingira boda ye. Make sure kuma boda ye bw'akuwa $1,200,000 muwe boda ye. Abakubanga alina teyalize wuwo yajja lwa kizibu. Amaanyi tegalya edduniya tosobola gikungula. Baali b'amaanyi ng'ensi batya. Tulabye abasajja abaali baboggola n'ettaka ne lyeyasaamu wakati essaawa zino bali mu kabuli. Gwe sooka weewuunye nti deddereeva bagambye yavuddemu mulamu. Abantu be baakoonye waliwo omukazi annyonnyodde nti piki baagiwaludde okuva wano mpaka e Busitema nga emmotoka bw'ekola bweti ababadde ku piki bonna babiri balamu batemya bukofu. Eyabadde munda ate ye yafudde be yabadde nabo balamu. Kyakubiri abaana b'omugenzi bwe bavaayo ne batubuulira nga ye balina ssente bwe batasonda lumbe. It is very okay. Nga ye mulina ssente nga ye mulina obuyinza please n'obulamu mu bukomyewo if possible. Muleme kwogera bintu bigenda kuleetera musajja buzibu. Omusajja already ali mu bizibu bye. Awere neema na misango gye agenda kusisinkana mutonzi we mu kifo ky'omusabira edduwa oba essaala mu lulimi lwe muyinza okutegeera. Katonda amwanirize n'emikono ebiri
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.